wakati mu kusaba kw'okutongoza ababuulizi abaweredde ddala 62 lutikko ya St. Paul Namirembe ewuumye era nga bw'eti ekubyeko bugule okubugiriza abagole abeetwalidde ekkula ery'obubuulizi. Yesu n'alyoka n'amugamba nti ggwe omukazi okukkiriza okunene kibeere gy'oli nga bw'oyagala. Muwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. Wakati mu mizira batongozeddwa omulabirizi w'e Namirembe Wilberforce Kituluwalira era nga bakira basoma omu ku omu n'ayambazibwa omunagiro oluvannyuma n'atongozebwa omulabirizi. Kawooya Ronald bamujje nkutongoza okuba omubuulizi mu bulabirizi bw'e Namirembe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mwesigwa Temuseeke Isaac kutongoza okuba omubuulizi mu bulabirizi bw'e Namirembe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Era tusaba Mukama abawe omukisa abakuume era ne munno mu buweereza bwammwe. Bano bakuutiddwa okubeera ekyokulabirako eri ekkanisa wamu n'okwewala entalo mu buweereza bwabwe. Muleme kubanga mugga gye bagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi emisana n'ekiro. Oyinza okulemwa lwakuba toyagala kwebuuza. Abamu tugenda ne tukola entalo ne bannaffe betusikidde oba betudire mu bigere n'oyagala omusangulirewo ddala naye oluusi tekiyamba. Very Reverend Jonathan Kisawuzi Salongo abafalaasidde okukola ng'ebyo ebibasuubirwamu so si kukola nga bo bwe baagala. Temubanga n'amagezi, mubeeranga bakkakkamu ng'amayiba, ate mubeeranga bakalaba ng'emisota. Mu ngeri gy'oyogeramu, mu ngeri gy'olagira, ebintu ebimu mujja kutuuka nga byetaaga kuwera. Bema kwetiirira. Bw'abanga Yesu akugamba nti ekyo kiwere kikole ki? N'oga nti kakati oyinza okugamba n'olangira mu kanisa n'oga nti abambadde damage tebadde okuyingira mu kanisa wano. Abambadde abeesaze obuwero abo tebagira ki? Bwe tumala okuyingira mu buweereza buli kyonna kibeera ku ddaala lyo ly'oliko. N'agamba ni mwanange n'embuzi z'olunda ziba kwegamba ziri ku ddaala lyo ng'omubuulizi. Oba enkoko nazo ziba nkoko nga nazo ziri ku ddaala eryo. Era enkoko z'omubuulizi ke kazitanda ne zigenda ziri ebijanjaalo ku muliraano. Oli agamba naga nti kale zaalibadde ez'omulala. Neeteebereza enkoko z'omubuulizi ze zitumalidde ebijanjaalo wano. Kwegamba n'enkoko bazisuubira okuba nga ziri ku levo ya bubuulizi. Ono abakubirizza okusabanga Katonda obutakoowa basobole okufuna amaanyi agakola ebikulu. Kubanga mujjukire ffe emirundi mingi abaweereza abantu betuweererezaamu batusaba kutukola ki? Kubasabira. Ne gwe weebuuze ng'osabidde abalala gwe weesabira ddi? Era ani akusabira? Oyinza n'okudda awaka ng'oli mukoowu nnyo nga n'ebyokusaba tojja kudda n'ogwa bugwi kikoowukoowu. Mu ngeri eyo kyajinga eweddeko. Mujjukire okusaba. Mu kusaba mwe tuweerwa amagezi n'amaki n'amaanyi. Katonda oyo abayise alyoka abawa amaanyi. Abagole bano mu ssanyu ery'ekitalo batubuulidde ebimu ku bye bagenda okutandikirako mu buweereza bwabwe. Era okuva lwe maze naye olw'okuba nti mpise mu buzibu bungi mbadde nkola mitiyana ate nga bwe njja n'ensoma ne Namugongo oluusi bakugaana oluusi n'obeerawo weebityo naye Mukama paka wansobosezza ne mmalako olwaleero. Naye ntandikira tuzimba church
era ntandikira ndowooza mu kukunga abantu kuzimba ekyaki yaffe. Era mmanyi kyagenda kunkozesa kusinga ennyo ngenda kuteeka essira mu kubulya ekigambo kya Katonda kubanga mmanyi nti gwe mulimu omukulu ogumpitiddwa okukola era nzikiriza nti ekyo kyantaddemu era kyengenda okukola agenda kumpa amaanyi kikole. Kale n'ekisomoozo nga kizze jjukira oyo eyakuyita era eyakuwa obuvunaanyizibwa obwo nti talikulekerere era n'abeeranga naawe. Nnaalongo Penina Juliet Nsonga ono nga muzadde w'omu ku babuulizi abatikkiddwa olunaku olwaleero ayogedde ku lunaku luno nga mutabani we afuuse omuweereza era bw'atyo n'abasibirira entanda. Naye obuwanguzi bwaffe buvudde mu kwesiga Mukama n'okutya Mukama n'okumwagala. Ekyo kye mukwasa nange ayagale Katonda we akyawe ekibi ajja kuba muwanguzi. Mireka Wooya ono nga mukyala wa mubuulizi asabye bakyala b'ababuulizi okussa ekimu n'abaami baabwe olwo nno amaka n'obuweereza bisobola okutambulira awamu obulungi. Singa muba mufumbiriganiddwa nga mwagala ekintu kyekimu mu buli ngeri yonna mukikwasaganya kubanga onaakwata wano gwe n'okwata wali ne mugguka. Bulijjo nga bwe kiri nti akoze obulungi asiimibwa bwe batya abakristaayo b'obusumba bwe Kanyanya bakoledde abagole baabwe okubadde tebuuseeke mwesigwa wamu ne Kawooya Bamujeronade akabaga akabakulisa okutuuka ku kkula lino. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.